eyakomawo n'obukadde 3 obwa ssente zaffe eza Uganda okuva ku kyeyo ali Uganda asaba buyambi anti ssente zonna zaggwawo we ne bazimulyako we nga talina kintu kyonna kyakozeemu mu ssente ezo essaawa zino y'omu ku abo abatambulira ku mikutu ng'asaba obuyambi ate temwerabira nti ono omuntu yennyini gwe twogerako ye omuntu eyakeera ku makya n'abanga ye omutimbagano gwe gwakuzinirako bimaasulo kweyambula kujja mu ngoye kulaga bitundu bya kyama kuwemulirako kwekuba ngalo n'ebintu ebirala kati n'essaawa zino ali mu kusaba buyambi naye katuwulirize Abannayuganda bagenda muyamba oba tebamuyambe. Yenze Sheila Adita nga tonnabaako kukola kintu kyonna kyolina okukola subscribinga ku YouTube channel yange ekigambo ekiri subscribe kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nkuterayo ekutokako bulungi nnyo teweerabira commentinga gy'okoma commentinga gye tukoma okumanya endowooza yo ku butambinga bunene bwe tuba tukoze eki bwe tuba tutaddeyo katugendeko mu butambi bwa mukwano ono oba bwa mukwano gwaffe ono ate era tubeere nga tukomawo. Kama tunakwata kashi ne muwa wanji Uganda wakoma one sente meka Uganda nakoma one sente meka Zari 300 million 300 million zesente wabula bandani kadde mwako Walufali kadde mu milioni zipeka dena bana be muting dena ndawa mbuza ya mulinde ko wadde ne sente meka Uganda wamma walufali waja de sente meka 300 million shot Fudde Gomanya ko bulyawo walufali wafuta tunacha tukora mu kezo sente manya mubya musogera muzimba walufali bakubira SB ko yagamba SB ko namukubira simu nangamba taina sente teyangira taina sente amazima ganyine go muleta wano teyangamba 300 million naye ku 300 million kati onoonya zikuza ku kyeyo waziteekawa wagula ttaka lya mpewo oba wagula twera neegwa milioni 300 bishine nawe tomanyi luzungu abawo franco bawa baki kali bane muyambe abasobola kuyamba ko walufaali ayambibwe owo muwala oyala kimuli mu kye Dubai kwa bakiyumba ekiyumba onakikola kyenjagalira ddala nabo Fatuma mukwano gwo namu salamu alaykum mukwano gwo simumanyi manyi ku mbebere y'Abawarabu asina kyemanyi ku ebyo baaba mutimba wakolanga mu safu sifumbangako mu kiyumba just nali njoza nga ngorola nga nsimula n'okusimuula naye nga sifumbangako nekikuletedde obuzungu oluzungu Oluwarabu olulimi Oluwarabu oluzungu lwemanyi Oluwarabu manyi mu bitonotono oluzungu lwensinga okutegeera bulungi 300 million oluzungu ati Black Fanta na twevumako ne Black Fanta kumako tompayiriza agwita Black Fanta sagala ate platform eso efuuke discussion nze naawe nedda bulira abantu byali byadda banange bya Black Fanta kubanga twali tuzana content ne Dewo ne Irene nange olabye byembadde njogera nti si bituufu so webanga byali bifeeke gwe yogera abantu kikutawaanya mukwano yenyumiza abantu ebikutawaanya abantu bakuyambe kwa wadoka aba tusanganya okuda mu Black Fanta muleke wadoka abiraki kyade kingabya kyekyo njagala buyanja kunda ku kyeyo tanzija kukyeza ulcers ati zaona nagenda ko mu ddwaliro ne paprambi ne gemulago namala ina ku 3 ne banzijanjaba kati ndi ku ddagala ly'ekinyankodi gyendi mu kunywako naye kale ziringe zakendeera kati Dubai ono ejumukyeyo n'olusangayo waliwo agaye muno osimanyi spinal cord yali endwadde
wali walwala spinal cord. Yesibimanyi. Kati also zakuze Uganda. Nasaze zanze Uganda era n'omusawo yangamba. Singa nasigala ku kyeyo kubanga singa nasigala ku kyeyo nali ngenda kufa zaali zikuze nnyo nga zitandise okuwulya ekyenda. Batandise okugenda kwamabwa. Deno. Kati Owen huyo gani Owen wamugambako n'atakuddamu. Sinaba kugambako Owen yandwanako sinabagambako Owen teyanziramu. Andi kati bona bolawo bagamba nti obama kusondera sente za tiketi n'obavuma bonna n'obayisamu eggaali. Naye simanyi lwaki abantu bagamba mbona bavuma naye ze sina video gye nakola nga ndi mu kuvuma abantu. But anyway, kale nimbasa kuba nakoze enshobi but I'm sorry kale mu nsonyiwe bwe mba nyina gwe nanyiza bansonyiwe. Naye embeera gye Uganda. Owen ayogere kuba ye chairman w'abanyankole asooka ayogere tuwulire endowooza ye. Owen yogera. Madamu Walfari ekizibu kya Madamu Walfari ayerabira nnyo ng'omaze okumuyamba naye kati engeri gy'ali mu buzibu. Kebedde we nabakukebera to the extent nti bakujjako n'engoye ku mubiri ne bakebera n'olususu. Zaali zikulidde ekyenda kyonna. Ekizibu kya Madamu Walfari yes ayagala obuyambi naye kati abantu badde bamuyamba abasinga abayisaamu eggaali. Ate ekizibu kyayina ayerabira mangu. So kati abantu bonna boolaba nga baliyo beemulugunya bonna. Teri muntu atagala kuyamba Madamu Walfari. Naye tumanyi nti enkya bw'aba obulungi tagenda kujjukira gy'avudde sitira agenda tuyisaamu eggaali. Ate osobola na kutegeera mazima nti ayagala kujja oba tayagala kujja kuba kati content mungi alimbye nnyo abantu ne tujja ssente omuntu kizibu okujjayo ssente n'akola ki. Ate Owen abagambye ye ayagala ku upgradinga. Oyo nno mwenna abasinga mumanyi ex-Kadaama Madamu Walfari. Madamu Walfari ono yagenda e Bulaaya okukola ssente. N'akomawo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda ya trendinga nnyo era nga ba YouTubers bangi nnyo bamwettanira ng'akomyewo. Nga nno kagambo ki akamufuula okubeera serebu. Walfari kitegeeza wifi. Kyekyamufuula okubeera serebu. Yakomawo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda tannamalamu na mwaka. Munnange twagenze okuddamu okumulaba ng'asaba buyambi kyokka yali yatugamba yakomawo ne miliyoni 3 mwe baana mmwe mumanyi miliyoni 3 kye zitegeeza na kiki zisobola okukola. Miliyoni 3 ebyo bwe mbikwata mu ngalo nga nze Shira Adita n'obwadita bwange ngenda sooka nkube emizigo gy'abapangisa. Okitegedde emizigo gy'abapangisa. Mu bwadita bwange buno nguleyo bupoloti bwange obwo bubiri. Mu bwadita bwange buno nteekawo ka business ne wekubanga kutunda chapati. Mu bwadita bwange buno eno nkimanye nti nno nina ew'okusula wa bwereere nina business esobola okumpa omutwalo everyday ogw'okulya. Ompulira bulungi? Nze mba nsuubira sikyasobola kudda mu bantu kusabiriza ate era bannange baana mmwe bankuba kyeyo. Learn to plan for your money. Learn to plan for your money. Sente muzi planning mulekerawo zimalira ku Shane. Mulekerawo sente ozigulamu ebintu. Mulekerawo zisindikira ab'enganda. Mulekerawo okumaliriza ebizibu by'enganda zammwe. Kubanga we mukoma wanne mufuna ebizibu. I don't know why you don't run to your families. Ate instead you come to us ne mutandika otukabirira. Please help, please help, please help. You people, we have a lot of problems on our tables. Fete tugenda kuvaayo nti tuyambe mu olw'okuba you need help olw'okuba you came out ne mukola random videos and you got views, manya likes and then you come out pretend to be one of the celebrities. Ne mutandika okweteeka mu bulamu bwe in fact bwe mutajaamu. Then after sente zibaweddeko and you come out ne mutandika okukaaba. Why? Banange temutukooya. Yenze Shira Adita kammanye endowooza yo ku butambi nga buno eno. Mbagala nnyo, see you in my next video.